Kadama TV tulina Kadama ayagala okusharinga story ye oba obweraliikirivu bwe ng'obweraliikirivu buno buva nti Kadama agamba nti boosi w'owaka wa baba omusajja yamusooberera n'amukwata nga yeebase yagamba yazuukuka buzuukusi nga yeebase yazuukuka buzuukusi n'alaba nga boosi amukozesezza agamba ekintu kino kibali kitwala ebbanga nga boosi ono ayagala ng'amusaba akaboozi k'ekikulu naye ye Kadama agamba nti yagaana nabagamba buli we tuwulira stories nga zino fenga Kadama TV tuliwo okubawa kiki kye mutuwadde naye obutuufu ntera okigamba nti obutuufu bwatuwadde story n'obutuufu bw'oyo gwagamba nti yamukolako ekikolobero ku bonna kubeerako amanyi ekituufu Kadama ono ajja kwogera story ye y'ensonga lwaki twagala nnyo okubeera nga tuplayinga amaloboozi g'abakadama babeere nga bennyini beeyogerera tubeliivinga nti ebintu tewali kintu ku nsi kitasoboka ono ayinza okwogera ekyobulimba naye tekitegeeza nti ekintu ekyo tekisoboka oli n'ayogera ekituufu abamu ne bakiyita ekyobulimba oli n'akonvinsinga abantu nti ayogera kituufu naye ng'ate alimba so wakati w'abantu ababiri wabeera wayogera amazima n'ayogera ekituufu y'ensonga lwaki twagala nnyo okuplayinga voice notes zammwe then bakadama ne basekadama bajajinga omuntu ayogera ekituufu story ya Kadama ono tugenda giplayinga agamba bw'ati mu bufunze nti baba yamusabanga akaboozi k'ekikulu n'agaana naye lwali lumu ne yeebaka agenda okuzuukuka nga baba amaze okumukozesa bwe kibeera nga kyali kituufu ddala nga yakikola bw'atyo tolowooza nti no wali bwebase kuba omuwala ono alabanga ye agamba nti yeebaka nnyo kizibu nnyo omuntu okubeera nga mugenda mu kikolwa ekyo ne bw'obeera weebase otya n'ozuukuka buzuukusi n'ogamba nti n'oli amaze nti amaze okukola ekikolwa ekyo n'ogamba nti towulidde omuntu bw'aba akoze ekintu ng'ekyo ayinza okuba yakubye kalifomu bayinza ogikuba nga weebase ayinza ogikuba n'agikuteera mu byogenda okulya oba n'agikusibako n'akuba mu katambaala n'akuteeka ku nnyindo n'obeera ng'oyitirayo waliwo ne Kadama omulala eyayogera story eyo abamu ne bawakana ne bagamba tekisoboka naye mulabye ebifaananyi ebigenda bitambula nti Kadama ayina oyo omwana omukyotala naye nga boosi we yakwata mukwate mujjukira story eyo boosi yamutwala mu nnyumba eyali empya twagiplayingako emabegaawo omuwala oyo n'afuna olubuto ono naye agamba nti wayise emyezi kaakati 3 tagenda mu nsonga era asuspectinga nti nno ayina okubeera nga ayina olubuto kye mulina okumanya nti waliwo bakadama mu gurupu z'abakadama abava e Uganda mwe muli bakadama anoonya ssente mulimu bakadama ng'emirimu gyabula naye nga yasoma n'agaaka ngende nga wadde nga tazaalangako ne wabeerawo nga Kadama abaazaala n'agaaka ngende nfune future y'abaana bange ate ne wabeerawo bakadama ng'abadde mu bufumbo naye ng'obufumbo ebbanga lyamazeeyo anoonyeza omwana n'abula n'agamba akati wano we noonyeza omwana n'emmubulwa omugezi wano alina kusikamu n'agenda e Saudi oba n'agenda e Oman oba e Jordan lwa nsonga nti kasita obeera mu bufumbo obwo n'obeeramu ng'ate olaba tozaala omusajja tomuzaalidde oyinza okwesanga nga ekizibu kiva ku musajja oba ekizibu nga kiva ku ggwe oluusi abasajja bagamba omukazi tazaala naye ng'ekizibu oluusi kiyinza okubeera nga omusajja yalina ekizibu ekyo ekyokubeera nga tazaala so Kadama ono ye agamba emyaka 10 yagimala mu bufumbo alyoke adde oba agende ku bwakadaama emyaka 10 nga tazaala kati agamba bw'abeera afunye olubuto luno tagenda kuluggyamu ayina oddukiipinga paka bwadde Uganda azaale omwana kuba anoonyeza omwana yanoonya omwana n'abula tugenda kumuwuliriza story ye ekituufu kya story eno kiri mu oyo aba agitugambye n'oyo aba agituweereza halo nyabuli Kadama TV Kadama TV gyebale kuweereza bari kuweereza era ng'omukulu Kadama TV mbadde nsaba ku magezi n'afunye obuzibu yemu Saudi mu kiyumba
kiyumba maze mu mwaka gumu n'emyezi 7 bannange kimpitiriddeko nange omukulu Kadaama TV omusajja wa wano yabadde atera kunsaba akabuuzi ningaana kati olunaku lumu yajja ekiro nga neebase nali neebase nnyo nga mpungidde bannange nze saamuwulira nankwata nankola kabuuza k'ekikulu munnange okuzuukuka nsanga nga yakoze akabuuzi yamaze munnange ninsirika saayogedde ninsirika naatidde okukuba enduulu ng'omukyala ayinza kumpulira ninsirika kati nabadde nvudde namu nsonga zange ez'ekikyala kati ndaba emyezi 3 eyiseewo sinaba kugenda mu nsonga ku makya bwe nzuukuka mpurra olubehobeho mpurra njagala nseseme mpurra nga njagala nnyo ku mazzi simanyi ekiri kwawo bannange mbadde nsaba ku magezi nteereyo ku mboozi yange ku bakadaama bane bampe ku magezi ate n'ekirala saagala bwe lubeera lubuto saagala kujja mu lubuto lwange kubanga nze nabadde maze emyaka 10 mu bufumbo nga siyina mwana bannange sisobola kulugyamu kubanga olaba emyaka 10 nga siyina mwana ninzija eno omuharabu nampangula sisobola kulugyamu mumpe buli ku magezi ndabe ekyokukola ate n'ekirala ekinyerakkirize omuboosi wange nabadde mpenzeza naye bwenkola emyaka 2 negwawo nyongere omukolere gumu kati awo simanyi ngenda kumulimba ntya kubanga saagala akitegeere ngundi lubuto saagala n'omukazi wakitegeere nze njagala nzeewo nga tewaliwo n'omu akitegedde bannange Kadaama TV nyamba nteereyo ku mboozi yange bakadaama bane bampe ku magezi neyanza neyanzeege